Hello? Hello? Ereza nga covering stories waliwo ethical concerns that we must put in consideration. Tosoba kulaga buli kimu. Sometimes tulaba abantu nga balaga story kwatagana n'omwana nga bamukutte bamurepinze kati olaga face y'omwana oyo omwana agenda kukula nga face ye nga erimu faces z'abantu kati some of those things they raise stigma, so you must be very careful to make sure that when you're covering some of these stories ogoberera ethical guidelines ezikwatagana na reporting. Kusomozebwa kikomesezo okusanga UNBS nga muli mu field okutuukiriza bino ebintu. Abantu obutafaayo ku bulamu bwabwe. Omuntu ng'omugamba ebintu by'okugula ekintu eky'omutindo alabanga omumaliro obudde agamba nze bino byensobola okusasula byensobola okugula naye kyatamanyi nti oluvannyuma lwayo agenda kufuna ki either obulwadde cost negenda above the cost that you're trying to save on buying something. So in Luzungu tulita apathy, consumer apathy. Ogenze ne bakuguze ekintu nga tekikoze ogenda n'ogula ekirala n'otambula just butambuzi. Tolina that demand ogenda ku muntu n'ogamba wanguza kino naye kifu mpa sente zange. So that mentality must stop. If someone has sold you ekintu nga tekituuka na mutindo olina right okudemanding omuntu oyo okudiza sente zo. But now the challenge is that abantu bagula ebintu kubatembeyi. Ogula ekintu tekikoze naye kati ole yakuguza talina address. So no kumanya where you're going to buy things. Oyingira mu supermarket n'osanga nga prices bazisaziza kebera okulaba nti expiry date bino ebintu bye ebiri low price. Why are they low price? Expiry date yaddi. Kubanga goyinza okuyola ebyo bintu kubanga bei bagisaze 50% ebintu ne bivundire uwo. So that apathy must change. You must be responsible for your own health and safety. Government egenda kulabirira beyond a certain point. It is gwe nga mama oba tata ng'ebintu ng'obigula olina okucheckinga expiry date, ogenda mu shelf olina okukebera expiry date, olina okulaba ekintu kino kiri certified oba not. If it is not certified ogamba kankireke kangende ntwale kiri. Temugenda ne mugula ebintu kubanga omuntu agula rice atunda rice ali ku boda kati gwe nawe n'ogenda n'oyoola naye ebintu nga tobimanyi bivudde, then oluvannyuma ng'ofunye ebizibu ojja mu UNBS ne tukubuuza receipt eriwa eyakuguza aliwa nga tosobola tulaga. So kati awo naffe tetusobola kuyamba. Ugambye Bannayuganda mubawolereza abantu bana abatunda. Ekyo tukisanze nnyo Abannayuganda nga omuntu tumusanze for example nga atunda ebintu biri expired. Nga twaga bayamba tubijjeeyo mu shelf. Abantu bakuŋŋaana nende batandika okuyomba omusajja muleke ebintu bye mubitwala wa omusajja ayiiya naye oyiiya okozesa obulamu bw'abantu okuyiiya si kirungi. Ekyo si kintu kirungi. So kitegeeza nti buli omu alina okukuuma obulamu bwe bw'otulaba nga tuli kukola operation tuyambe nawe jangu olabe byetukola otegeere nti bino ebintu byetukola tukolera bantu si kugamba nti gavumenti eze jasa okuyoola buyoozi ebintu by'abantu. So sometimes ng'osanga omuntu ng'ali wali ng'akaaba nze eno capital simanyi sente nazijja PDM. Yes, wazijja mu PDM naye tosobola okukozesa sente za PDM okola ekintu ekikyamu. Yes, ekigenda endangering abantu obulamu bw'abantu. So you must make sure that sente zoze from the bank or from any loan oziteeka mu business tegerekeka. Ebiseera ebisinga aliwo products ezibeera mu katale naye ng'ate abaazikola balaga balina akabonero kamu.
kati ng'omuntu owa bulijjo asobola atya okumanya nti ddala akabonero kano ddala kavudde wammwe ku UNBS? Okay, kirungi kiri nti buli omu kati ennaku zino amanyi okukozesa essimu. Ffenna tulina amasimu agali smartphone, so genda mu mukutu gwa UNBS no checking certified products. Everything ekiri certified kiri mu UNBS website. So kati oyinza okufuna omwana n'omugamba nyamba njaga kugenda mu website ya UNBS ndaba list y'ebintu ebiri certified. Sometimes osobola n'otukubira kubanga waliwo lines za UNBS mu website n'otukubira n'ogamba waliwo ekino ekintu kisanze wano naye sikyekakasa bulungi muncekingireyo mumbuulire. So we'll check it for you, then netukuwa information. But you must begin by checking first of all to make sure that akabonero kategeera nti wekali. Of course waliwo abantu abalala bateekako akabonero nga tagenze ku process ya certification ogw'omusango, kubanga tosobola okubeera ne passport nga tebagikuwadde. Olina okufuna passport eyiyo nga gw'omuntu naye tosobola okukozesa passport y'omulala okutambuza omuntu omulala. So that's the same thing mu products. Olina okufuna akabonero ng'oyise mu mitendera gya UNBS. Ekisembayo erinze wagambye waliwo abantu abajja nga baagala muba certifying on that very day. Abantu abo mutwala budde ki okubeera nga mukebedde era ne muwaga ahead that product okubeera ku gundi? Wali abajja mu wiiki emu ng'ate ekintu kya weeks 2 kya mwezi mutwala budde ki? Process ya certification si ya lunaku lumu. Process ya certification erina emitendera. Katugambe nti oleese ensawo ya cement, oyagala certification ya cement. Eyo cement tulina kiyisa mu laboratory okumala ennaku 28 days. Kubanga tulina ogimixinga ne tugisetinga ne tugiwaka amazzi nekala after some time, then ne tuteeka mu machine. Eyo machine negicrackinga waliwo maximum force yekirizibwe minimum force tulina ogikozesa okucrackinga what katugambe nti brick etafaali eya cement eyo. So bw'ojja ne cement ng'oyagala certification mu lunaku lumu tekisoboka. Ebintu by'okulya tulina obiyisa mu laboratory because waliwo gye tuyita microbiology culturing. Drop of your product tugiteeka mu birungo ebya bacteria. So ne tugiyisa mu microscope after 3 or 4 days nga bacteria maze okukola ki okula. Kati awo ne tutandika okwawula bacteria eno nkyamu eno si mungi wano, then ne tugamba genda otereeze wano nawali ng'atona fulumya ki ekyokulya kino nga okitwala mu shelf. So kati singa oyagala kutunda ekintu nga n'ojja for certification ng'osuubira okufuna test results mu lunaku lumu 2 or 3, you're deceiving yourself. It's not possible. Laboratory analysis takes time. Okay? So buli omu alina okutegeera nti buli kimu kirina acceptable time okubeera mu laboratory nga bagitestinga. Waliwo ebirabo tusobola okutestinga mangu nga steel bars, amabaati, naye ebintu ebyokulya n'ebirala tulina okubiyisa mu mitendera byo tosobola okukola shortcut. Bw'okola shortcut kitegeeza ogenda kufulumya ekintu nga kigenda kukosa abantu abagenda okukikozesa. Mukoze nnyo enforcement okumalawo ebintu bino ebitali ku mutindo. N'ekiki ekikyabiremezza ku katale okulaba nga yadde mukoze ogwammwe n'ebikyalemeddeko? Kati byenjogedde earlier on okulwanyisa katugambe enguzi kitegeeza buli omu alina okubeera nga alwanyisa nguzi. Government kati esobola okulwanyisa nguzi ng'ate waliwo abantu aba propagating enguzi n'ebyomutindo. Omutindo abantu bagoberera mutindo katugambe nti abantu baagala nnyo ebintu ebya low quality. So kati beba sponsoring abantu abakola ki abayingiza ebintu ebya
ebiri wansi w'omutindo. Singa customer agaana n'agamba bino ebintu nange sibyagala, oli tajja kubeera na market. So kati kitegeeza tulina okulwanyisa substandard products fena abikola abigula naffe regulators and then namwe abana media okubagamba omugambe abantu bino ebintu tulina obirwanisa fena. It's just one side. It is a multifaceted vice that we must all address fenga abantu. Erinnya n'obuvunanyizibwa? Nze bampita Daniel Arorwa, ne manager wa market surveillance mu Uganda National Bureau of Standards. Thank you. Yes. Bamala obba groupinga ne mukola zi discussion ne bagamba kati esaawa eno kye tugenda mu kima